amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Muli mutya bannayuganda, yenze Jjumba Aligaweesa, Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Muli mutya eyo, mwebala okuweereza, mwebala emirimu. Abasebo ne bannyabo nze mbeera ku social media kuno n'entunuulira ebiri ku mitimbagano n'okuseka n'enseka. N'eŋŋamba oba abantu ensi yaffe eragawa. Ensi yaffe yatambulira ku buwangwa na nnono. Ffe nga bannayuganda tutambulira ku buwangwa na nnono. Mwalabye pulezidenti wa Korea abalala batera nti ekivubuka ekyo kyavuddeyo ne kiga nti abantu ekisudde ensi ya Afrika kwe kuva ku buwangwa bwaffe. Mmwe ne mulowooza nti buli muntu wova ku buwangwa bwo osobola okukola kyokola ne kitereera. Tekisoboka. Bassebo ne bannyabo tudde ku buwangwa bwaffe, tudde ku buwangwa n'ennono. Abantu bavuddeyo bangi nga bategeeza kubanga kyalabikirawa. Nakeera n'entoola school fees, n'entwala omwana wange kusomera asome. N'osoma senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5. Naye abaana mu senior 2 bw'ogibuuka n'ogera mu senior 3 okutuuka mu senior 4, abaana ba senior 3 ne senior 2, senior 4, emyaka egyo mizibu nnyo. Oba tunagiyita andolosesi oba tugiyite tutya, mizibu nnyo. Kakati bw'omala okubuukawo awo n'ogenda mu senior 5, senior 6, ate olwo oba omaze okufuuka omuntu mukulu. Kubanga wano mu ggwanga lyaffe Uganda academically omuntu amaze senior 6 obeera equivalent okugenda kuba president wa Uganda, okugenda kuba minister, okugenda ku member of parliament. Kitegeeza nti oba machuwa ng'osobola okwesimbawo okulembera abantu. Bw'ayagala okukyusa eggwanga lino n'okubaako ebintu byonna kwegamba okukyusa mu mbeera bya bulimi muki, kuba njagamba okukyusa eggwanga lino olowooze birala. Naye bw'ayagala okukyusa eggwanga lino ligende ku mutendera gw'abantu abayivu, obviously oteeka okuba ng'omaze senior 6. Kakati abaana abayizi njagala kubategeeza, aba primary n'aba secondary covid yatuttira abaana. Covid bwe yayonoona abaana emyaka 2 gye mwamala nga temusoma. Kati osanga muwala wange n'abawanuka owa P6 ogenda kumusanga ng'ayenkanankana omuwala owa senior 2 kubanga yamisinga emyaka emeka 2. Ogenda kusanga omuwala owa senior 3 nga yamisinga emyaka 2 kati nga yali badde mu senior 5. Bassebo ne bannyabo kati abaana bakulu mu P7, abaana bali mu P7 be baali badde aba senior 2 oba senior 3. Kakati bassebo ne bannyabo ekitundu eky'okuddaawo nabadde wano bannayuganda n'endaba abayizi nga bayimiridde abaana bawala abo. Sijja kwogera ku masomero gye basomera ne baga nti ffe tukomawo awaka, naye abasajja mwenywezi, mmwe bamaama abaafumbirwa musibe empale muzifungize n'eggomesi n'ebiteeteeyi, ffe tulumba kati ng'abayizi mugenda kulaba kye tugenda okubakolera bazadde babbammwe. Timutya bataata bammwe, mmwe timukimanyi nti ffe bataata bammwe ababazaala tokyatya kwepima mu musajja afaanana bw'atyo, mu mukazi afaanana bw'atyo. Baana mmwe mwagala babaloge babasaanyeewo ofuuke ekiwuduwudu. Ekirala ogenda osanga omusajja alwanye entalo, kazi wetegereze essimu yeeyo. Omusajja alwanye entalo zalwanye agenda kumalira ku ggwe, agenda kufuna obuzibu ku ggwe wennyini. Ogenda kusanga yalwala enziku, ekyo kimu. Ogenda kusanga ayina UTI, ekyo kyakubiri. Ogenda kusanga ayina sirimu, ekyo kyakusatu. Sinakindi omusanga ayina n'Ebola nga yavudde eri mu kirombe gye basiba golodi. Kasanda mugwe weepikira basajja ogenda omusanga ayina Ebola ofiire mu myaka emito. Abantu bakyali balwadde. Ate njagala nkubuulire nti ebirwadde bingi ebikyasobola okukwata abantu. Okimanyi nti ne hepatitis B bamusiiga. Ojja kufuna omusajja ng'amulina oba omukazi ng'amulina ofuna hepatitis. Kati kyenjagala okubategeeza bassebo ne bannyabo bakadde bange, abaana baffe, abaana bange, bazzukulu bange, kuba nze mundaba mu kirevu mulimu ebibi. Bassebo ne bannyabo ndi musajja mukulu.
njagala okubategeeza bazzukulu bange abaana bange timukola kintu kifaanana bwe kityo timukola mbeera efaanana bwetyo okuddayo okulowooza okugenda mu bivvulu okulowooza okwepikira abasajja okulowooza si kituufu omwana omuyizi ne bw'aba wa myaka 19 20 aba muyizi ne bw'oba ku yunivasite oba muyizi okusoma ne laavu tibabigatta tibabiteeka mu kitundu kyekimu mbasuubiza laavu mugirinde mugifune nga mukuze ekirala mugenda kufunamu embuto abaana b'obuwala mwe munaafuna embuto mugenda kufuna ekirwadde kye bayita ferestra muzadde temuneetuuka kakati mugende mufune ebiwundu ku nabaana muyulike sinakindi n'okufiirayo koleki ofiireyo oba oyabike akawago osanga bano abakazi nga batudde bambadde pampa bambadde empale zino ez'ebiveera banaye nga omusulo gubayitamu yatandika okwegaddanga nga muto n'azaala nga muto kakati osanga afunye ekizibu bassebo ne bannyabo omuntu yenna azadde ng'amaze okwetuuka abeerera ddala eggwanga lyaffe erya Uganda ligamba nti omuntu okufumbirwa nga talina kyakola abeera abava emyaka 18 ng'ali waggulu waagyo kakati mmwe abaana baffe lwaki mulowooza ensonga efaanana bwete kakati njagala kuddako maze okubalaga ebizibu ebiriwo njagala kuddako bamaama bagamba prevention better than cure gw'atategedde okugema kusinga okuwonya ate ne bongerako nti charity begins at home buli kimu kitandikira waka empisa zonna zitandikira waka omuganda n'akugamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kati omwana bw'apurezentinga bw'atyo ku ssomero tutegeererawo kiki ekiri awaka tutegeererawo nti mwe abazadde amaduuka g'abatwala tutegeererawo nti mwe abazadde ennimiro z'abatwala tutegeererawo nti mwe abazadde bizinesi z'abatwala sinakindi mwepangisa kubanga bwe muba mwetunda muggwawo naye bwe mwepangisa ndowooza mwepangisako bwepangisa ne muddayo kakati kitegeeza nti gwe naawe maama eka weepangisa omanyi mu kwepangisa kuno mwe mulowooza bagenze wali ewaffe mukono bali awo ku ekereziya yaffe ya St. Paul we babeera ku layini okwo nga beepangisa kakati ate eri e Kampala babeera eyo ku City Square simanyi ate awo wansi simanyi ku ki bwe batyo bagenda babeera awo bwe batyo kakati mwabe kitegeeza nti gwolooza mbu abo be beepangisa no naawe maama osobola okuba nga weepangisa kuwa ennimiro omupakasi alima mu kibanja omusajja yagenda Sudaani osobola okuba nga weepangisa kuwa bodaboda naawe maama osobola okuba nga weepangisa kuwa amasannyalaze akola awaka kati bambi olowooza mbu muwala wono takulaba naye abaana balaba ng'abaami beesogga ekisenge kya taata waabwe kati abaana bagenda ku ssomero nga bakuyinamu ekiruyi nga bagandina nti maama agamba bino birungi naffe katumusasule omanye abakazi muyitiridde ekitundu eky'obwenzi ekitundu ekyo ekyokwepangisa nti ono kaakole enviiri ono kaleeta ebigere ekirala mwayawukana ne bataata b'abaana muli mu buzigo mwekka mu buzigo mwe mulimu mu kitundu kino ekyobwana kyombekedde ogamba mwana wange soma abasajja ojja basanga bakulu bambi weerabidde nti obayingiza kulaba ate naye yazadde omukono emabega bambi kati mukazi munno bagamba nti buno obukya buziba bwenkanyankanya omwana ne nnyina kakati bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza mu abazadde abakazi abalina abaana baffe ab'obuwala puliizi abaana ab'obuwala omwana wano mu Buganda omuwala kasitazza omukono emabega taddamu kusula mu nju ya kitaawe era bazimba ennyumba oba ekisenge ekiri ekirala ekiba kiri ebbali w'ennyumba eno tuyinawo ze bayita boys quarter ezo z'abalenzi kati waliwo ne girls quarters ezo z'abaana bawala olaba omwana omuwala bw'aba amaze okuzza omukono emabega tebamukkiriza kusula mu nju na nnyina kakati ate mmwe mumaze okunyumya akaboozi ng'abaana babawulira kati nabo bava ku ssomero beetendese bulungi ebyo bye baawulira awaka kati bali mu kwepikira nsi ensi yaffe eragawa lwaki tituddayo ku buwangwa bwaffe bassebo ne bannyabo lwaki tituddayo ku buwangwa bwaffe basenga senga Kulanama mudde mutuule mubuulirira abaana basenga benzija bannyina ffe muddeyo kubanga omwami tasobola kubuulirira mwana we wa buwala
anamugamba ki nti mama tonagenda wanakakande bwatyo bw'anamugamba anamugamba nti nawe osuulangayo 10 ku ttale kakati bamaama mwayawukana mu basajja ewaka bamaama please mutuyambe okulabirira abaana baffe ab'obuwala tuzaala omwana omuwala kufumbirwa ne tuzaala omwana omulenzi kuwasa naye nga tumutegese buki bulungi ekirala abakungu b'amasomero bananyini masomero essomero business essomero mulimu tukuleetera ssente kakati oyo bwe banaamuwasa weetegese okufuna school fees we ettaamu ejja bw'anaafuna olubuto nambaana muteekemu bametroni ate bametroni abo basasulibwe babuulire abaana baffe babalage n'akabi akakola ki akabirimu ekirala aba tv aba rediyo abaana bawummudde mukyuse ku nnyimba zemukuba akasepikiti mukawujja nnyo mpujja kasepiki kange towujja nnyo kubanga olaba omwana mulenzi wano yayimba oluyimba netutuuka n'omukaabya amaziga bamuga nti vaayo presentinge mu nnyimba z'oyimbidde eggwanga luyimba kyolukulu lw'oyinza okuteekawo nga teruswaza baana baffe abayimbi muyimbe ennyimba ezo zitongerako ettaffaali ku kuzimba eggwanga lyaffe emiti emito bagamba nti gye gigumiza ekibira nedda emiti emito kyekibira kubanga emikulu giba givuddewo kati golowooza nti wano wamiza oluvi luno olweru osuubira nti newagenda kuddawo wamerewo oluddugavu kitegeeza nti ogenda kuddamu kulaba nvi njeru mu mutwe guno nga gwonna gweruse bassebo ne banyabo enviiri enzirugavu zezikolera enjeru kakati emiti emito kyekibira emikulu kiba tekikyali kibira kiba tekikyasakana nkuba kale nno bassebo ne banyabo abaana baffe ye generation eddako olwaleero nziza okukola program nga terimu nti eddagala lino liwonya ekikubuuko simanyi lino ligaba omukisa simanyi lino likola bwe riti nze mwenna mukimanyi nti ndi musawo wa kinansi era mukimanyi nti ndi musamize naye omulimu gwange kuteekako ttaffaali ku Uganda nange nkole sekita yange mukimanyi bulungi nti Ssabakabona wanzikiriza ya buwangwa na nnono era atudde mu masabo naye ebigambo ebinvaamu si bya ssabo nze sikola programu zino nti mumpe ssente naye nkola programu zino okuleka omukululo okubuulirira eggwanga lyaffe kubanga ebika byonna mwayawukana nabyo kale no bassebo ne banyabo abasomesa nsaba muteekewo lecture ezisomesa abaana ab'obuwala tuyina abaana ab'obulenzi nga bw'owulira ab'obuwala bwe beepikira abasajja basuga mami kakati ate basuga ddadi ate ab'obulenzi bali mu kwepikira basuga ddadi nawulidde omwana omulenzi omu nga nkubira esimu njagala ekikazi nga kikulukulu kirina ssente zaakyo naye nga wa myaka 24 anoonya mukazi alina ssente ogenda mukwatawa mu nkanyanya ezo ssebo ogenda mukwatawa funa sayizi yo kakati nammwe abaana ab'obulenzi mwetaaga ebitabo mwetaaga ebindaazi mwetaaga enkoko eziri ku kkubo mwagala ogenda mu kilabu emukono mu Kampala mwetaaga okuvuga amamotoka kakati munoonya basuga mami abeekoledde abalina ke beekoleddewo oganze nkyalimu omusaayi kankwepikire onondaba bakukutudde togenda kuzaala ogenda kufa mu nsi nga toleseemu mwana bagenda kusiiga ebirwadde kubanga ab'obulenzi bano tibeemulisa tibeerabisanga bano bawala naye ng'ate nabo baliddeedire nnyo abaana ab'obulenzi owummudde bw'obanga gwokolera ku muzadde ng'omuyambako school fees oweereza ku kizimbe osena mazzi otunda mu dduuka lya maama oyina omulimu gw'okola kola ofune pocket money goddayo nayo ku ssomero weegulire kajiini akalabika obulungi mwambale zino essaati eziriko ebivaavava ezirina ebifaananyi mu mugongo nga muzeegulidde mukole obudde buno twabadde tulina okuwummuza abaana Desemba naye mutegeere nti eggwanga lirimu Ebola mubeere awaka mutuule awaka bassebo ne banyabo eggwanga lirimu Ebola kubanga gwe weebuuze ettaamu etambula mpaka Desemba lwaki bagisaze netuuka mu mwezi gwa 11 omanyi bwe njogera ku baana ntabuka n'okulwala ndwala kuba ndi musajja muzadde Ssabakabona twogedde social media tekoze nnyo na internet eno towulidde bwe njogera ku TV
nenjogera ku radio, nenjogera ku bayimbi, nenjogera ku social media. Social media nayo ekoze ekintu kinene nnyo. Naye nno kaakati olaba omwana wa senior 4 teeka alina okuba n'essimu, teeka bagimusaba ne ku ssomero. Kaakati waliyo n'abasaba aba P7 nga waliwo course oba lecture oba omusomo gye bateeka ku masimu. Naye eza iPad ze mugulira abaana, omwana ate kwayita okwonooneka. Nze ŋŋamba abazadde oba mutule n'abaana bammwe mubabuulire kiki ekiyinza okuddako, kubanga bagamba nti embulirire tefa yonna. Nze ekindeese wano kyogamba nti mwe abayizi puroguramu eno temugenda giraba era ngikoze lwa nsonga nkimanyi nti mubeera ku social media temuzivaako. Kaakati nsaba embulirire tefa yonna. Mbadde nsaba nga bwe mbabuuliridde nammwe abazadde muterekaawo ettaffaali. Obadde okeera nnyo 12 n'ogenda, nkwegayiridde essaawa 2 zisaleko emu ogiwa abaana bo gwe taata obabuulirire sekitayo. Naawe maama obadde okeera 11 emu gisaleko ogende essaawa emu obuulirire abaana bawo obudde obwo. Mubadde mukomawo ku mirimu essaawa 3 ez'ekiro, nsabye mukomewo obudde nga bukyali mubuulirire abaana bammwe. Social media mukyuse bye muteekako, mukyuse, kubanga nze ndaba waliwo omuyimbi bamuyita Amooti, muzanyi wa katemba, ayimba obuyimba nti ffe tuli embaate tozimanyi okubala. Waliwo n'omukyala bamuyita Eseze omuto azze akola program ku UBC. Kaakati oyo Amooti tomulaba nti muzanyi wa katemba, si ye yazanya akama kacyogamu, naye ku bivulu by'abaana zonna festival ze bategeka bamuyita n'abeerayo n'ayimba ennyimba nga zikwatagana n'abaana. Naye ani asinga Amooti wano kwogera ebyobusiru? Era bwe yatuuka ku programu z'abaana era yakolera ddala ekyo ekijja mu baana. Kati nammwe nsaba aba TV ne social media situgaana muyinayo bye muteeka ku mikutu, naye kati mu budde buno myezi bagenda kuwummula myezi 2 fuulu. Mu budde buno muteekeeko programu eziyamba abaana. Wadde kisobola okufaamu oba audience n'ekyuka, naye muteekeeko programu eziyamba abaana, kubanga lino eggwanga lyaffe. Kati nze okuvaayo nkole programu bweti golooza kale kati naalyagadde kufunayo, naye ndi mu kuzimba ggwanga lyaffe. Kakati nammwe TV musobola okukikola, kubanga abo be bakozi be mugenda okukozesa, be baana be mugenda okubeera nabo. Nammwe musobola okukikola. Buli muntu akwate sekita ye, tulabe nga tuyiya amagezi nga bwe gayina okubeera. Kale n'abazadde mbeegayiridde basebo ne banyabo, abazadde abali ku kyalo, aba LC, abalina amaka ag'ebikomera, tuyina n'ennimiro mu kyalo. Mu COVID emmere twagijjanga mu kyalo, temumanyi kiyinza kuddako mu ggwanga lyaffe. Kakati nsaba mugende mu kyalo, abaana mubatwale mu kyalo bayige n'okulima, bayige ebyemikono. Mwe abazadde abalina amaduuka, abalina kampani, abalina emirimu gye mukola, kakati musitule abaana bammwe ate mubatwale mubayigiriza ebyobusuubuzi. Abo abakuzeemu omwana asobola okukusikira nga nejjojja ssente zimuweerera akola ki? Amanyiiyo. Mwe bamakanika, abaana abalenzi mubatwale mu galagi. Mwe abasiizi ba langi, abaana mubatwale basiige ku mayumba langi mubayigirize. Muleke kuyigiriza banneiba. Mwe abazimbi mutambule n'abaana bammwe babaweereze bbuluuka. Kaakati nze nina mukoddomi wange, mwana wa mukoddomi wange Kaave, mwana ayita Ssenga Kulanama Ssenga, ali wali mu stone roofing ewankooyooyo. Kaakati ayiga kuzimba kubanga ali kisubi. Mutwale abaana ewankooyooyo abayigiriza okuzimba owa stone roofing. Tofaayo nti oba alina ebbaluwa oba talina, naye gwe mugambe abasikawutu babeerawo mu kuyiiya. Omwami oyo nkooyooyo ayiiya, mwogeddeko. Nkooyooyo musajja muyiiya. Mukwate abaana mugende, alina ekizimbe kyali mu kuzimba ku Bulanga awo, omulaba ate nkooyooyo oluusi tasaba na ssente. Omwana ajja genda okuvaawo emyezi 2 ng'amanyi bwe batereezaako ettaffaali, bayige emirimu egy'omu mutwe. Soogera ku nkooyooyo wekka, naye naawe nkooyooyo w'e Masaka, naawe nkooyooyo w'e Mukono, naawe nkooyooyo w'e Bugerere, naawe nkooyooyo w'e Jjinja. Njogedde ku nkooyooyo kuba gwe nkola ki? Gwe mmanyi owa stone roofing. Kakati naawe kola bw'otyo, otwale omwana asome. Ndaba abaana abawala bali ku mategula okwo nga booza amategula. Waliwo abakyala
bali mu kiyembaawo abatunga gomesi batunga amasuuti kati bwolaba omwana ng'ali mu ludizayina mutwale ku kyalaani kale waakiri ekyalaani ekyo omuvuga n'omuteekawo gwagenda mu kibuga ate bw'oba oddeeka n'odda naye omwana mu myezi ebiri gino afuneko omulimu ogw'omutwe kubanga bwe tunaga nti mubatwale basome kompyuta olwedde kompyuta bazibasomesa ku masomero kale nno bassebo ne bannyabo nze ndaba nti n'okutuuma abaana era nze nagula ettaka lyange eyo Nakaseke ziriika nga 4 Nakaseke eyo kakati kye ngenda okukola abaana oluwummula bonna mu nnimiro kulima nabadde ne kabonandugwa waneggulo naŋŋamba taata ke tuyina ettaka eryo tituddamu kugula mmere kakati abaana oluwummula mwenna mu nnimiro waliwo ettaka eyo ebusunju Essekanyonyi mwenna oluwummula mu biyumba bya nkoko kulunda ate musobole okuyiga ebirala nze saaso mu bulangira bw'omunaku kwekolera saasobola kusoma naye mu butasoma ate nsobola okubeerawo kubanga mmanyi okwekolera sijja kutunuulira ssabo nti kaŋŋende ndagule kubanga abantu abajja mu ssabo muba balwadde muba n'obulumi teri mulwadde abana ssente muba mwasiraana mwagala bakokoola mwagala basumulula kati nkukolako nga nina obudde nga nze nange mmaze okukola emirimu gyange ng'omuntu era nze engalo zino zemulaba nze nnima bassebo ne bannyabo nze nnima mbeera mu biraalo bya nte kubanga buli wookola omanya ekyokukola ekyo kitegeeza omuzadde kakati gwe tolaba nze kankubuuli olwaleero bw'ogenda okunoonya amawulire ng'ogonoonyeza kuweeraga ow'emyaka 4 oba 45 takyasobola kukola bintu byokola takyasobola kubanga lwaki takyasobola kukola byokola nti kompyuta intaneti enziruka gyeddukamu social media takyasobola kukola YouTube eyo nga bwokola ki kati gwoli wa myaka 24-23 kakati mu myaka egyo gwe tonnazaala naye singa obadde n'akaanako era kajja kukula nga kamanyi bwe bakwata YouTube kajja kukula nga kamanyi bwe abazadde okukuuma emirimu abazungu baatusinga nti baayigiriza abaana baabwe emirimu gyabwe gye bakola twalina ekizibu mu kibuga Kampala njagala kukibategeeza ebizimbe twabisasuliranga mu ssente za wano bwe twatuuka okukyusa ebizimbe nga tubisasulira mu $, lenti ne zirinnya nnyo ne zidda waggulu abagagga kye baakola jjukira baayinanga maasoni zaabwe eka baayinanga ebikomera byabwe bayina amayumba gaabwe ewaka kati abagagga kye baakola nga tebakyapangisa sitoowa bw'atikkula konteyina ebyuma byonna engoye zonna endiboota zonna azitikkulira ntebe makaage oba esseguku oba ebusaabala oba ebusega maka g'omugagga oba emukono kati gwajja okusuubula oba omumanyi aga nti wano tuyinawo sampo naye mali eri mu sitoowa nga bakuvuga bakutwala mu sitoowa waka sente za sitoowa ne bazisevinga kati osanga abagagga bonna nange sitoowa z'ebintu byange ziri waka kitegeeza nti bwe bayongeza omusaala ne bagaye ekisobo kikyusa amaaso naki n'envubo abazungu baatusinga nti bw'aba mukulu akwata omwana we n'amuyigiriza ekyo kyennyini kyakola singa alaba ng'akifiitingamu bw'alaba nga takifiitingamu ng'afiitingamu kyamukwano gwe ng'amugamba nyambira ku mwana ono omwana agenda okuweereza emyaka 16 nga bamuwa ne digiri ng'alina ne professono bwe kuba kukola mmotoka ng'akola mmotoka kati mulekerawo okusoma ebitabayamba biproguramu ebiri kalikulamu ya wano kwegamba kalikulamu ya wano ekulaga butereevu nti yategekebwa muzungu okusaanyaawo eggwanga lyaffe osanga omusajja owa digiri nga ne kompyuta gine nga tegudde olubega anoonya mulimu tasobola kwetandikirawo kuba bigoma tasobola naye akuwoleza nina digiri ku mutwe nembuuza kati digiri ekuyamba eki nakakati omanyi digiri njirira naye engeri gyendi munnamateeka nga nina digiri kuwayo MC ebanyimi kansooke masitaringemu mu mateeka gano nadde ate n'atunda ekibanja n'asoma masters nga talina kirala kyasobola kukola kwero DC wali osanga abayizi mutwalo abaagala ekifo kyokka nga baagalako abayizi 1,000
olituuka ddi ennamba erituuka ddi ofune certificate eva kwero disi okola amateeka bassebo ne banyabo njagala kubategeeza sibalumbye bulumbi naye kola amateeka ng'olina n'akalima akalala kewekwasaako ak'okulunda temukwata ku ttaka wano ntudde ku ttaka gye muyita mutambulira ku ttaka ennyonyi bwegwegwa ku ttaka buli kintu kyonna kiva ku ttaka timukwata ku ttaka temuddamu kutunda mataka gammwe mugakozese mu butono bwago ate gwalina akatono mu kibuga tunda ogenda ogule nakasongola olime n'okulima abantu abali mu kibuga n'emmere gye balya tekyasobola kubamalawo baddawe nja kuva ku mulamwa naye bwe ngenda okwogera ku ggwanga Uganda ebintu bingi bye tuluzinga ng'abazadde tulemeddwa okutegeka abaana baffe wabula ne tutegekera abalala kyova olaba nti abaana b'abagagga omugagga olufa bonna baavuwala bwe bamala okwavuwala abaana b'abaavu bano be bategese nga bava awaka ate be badda mu maali eyo kubanga abamwe mubakuziza ng'abangala obulani mwe badayirekita b'amasomero olwo ekiba kiseera kya kuwummula omwana wo mutwale oba asoma obusomesa kubanga olina essomero lwaki oyagala olireetamu omukozi omwana wo mutwale mwabasawo abazungu omwana wo muyigiriza okuva ewaka ng'anyiga ebiwundu akuba empisaawo omulagiridde akyagenda okusoma obusawo ng'alinamu ka experience ka kitaawe naye sebo osanga abazadde tayagala na kiriniki giraga wakati gyakola mwe timujjala ku mulimu gwange kakati byokola oba toyagala babiyige gw'omulimu okola gwaki gw'otayagala nze ondaba nze ndi musawo wa kinnansi mu professono yange naye teriyo kyenjagala nga mulimu gwa busawo bwa kinnansi mpulira nga ngwagala bwe njogera ku lubaalo muzimu omusamba n'ejjembe n'olulimi luwoomerera kati nkola kyenjagala nze omulwadde okujja mu maaso gange nti jjajja nsaba kunzijanjaba ne mujjanjaba n'akomawo nagaa nti jjajja naawonye kati ntambula bulungi ekyabadde kinnuma mu nseke n'omwana namuzadde nkuba ne mu ngalo nenga nti Katonda yeebale kati nkola akalimo kange nga nkaagala nga bw'olaba bw'oli ku TV bw'oli ku YouTube eno osindikana kano kantememu kano n'osindika kano kubanga omulimu gw'ogwagala ye professono yo ekamera eyo gy'oweeka nekutuusa e Dubai nekutuusa mu America nga kamera yo gy'okutte oli munnamawulire ali professono abantu muyige okwagala emirimu gyammwe nze tulaba emirimu gyonna gye nnina teriiyo kintu kyenjagala nga busawo bwa kinnansi ebirala byonna binzigyeko bitwale naye kasitondekera omutwe guno ne bwonsuula aluwa mu kibira nvaayo olusanga ow'ettalo nga muga nti eryo ndivumula ebyo kwentandikira nga mpakawo nga ne mwogo nga nfuna ezinkomyawo e Kampala kale tozanyisanga mulimo gwo naye osanga omusawo w'ekinnansi mwe nze nabaloga ani abaleese wano nze nabaloga nze nabalawaza kyokka osanze musawo wa kinnansi professono yo ogyogerera mutulaawo wajjajja nja kubalaba kamale kola bwe nti wa Katonda yakuwa kye yakuwa kyagale kikozese ate okyagazise n'abantu abalala bassebo ne banyabonzi omulimu gwange ngwagala bassebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza nti kifaanagana nekyensembyeyo okwogera nti bw'oba wakeera n'ofumbirwa n'ozaala abaana lwaki toyagala mukazi wo kubanga gwe bw'ontunuulira ne ssenga Kulanama abamu batugerageranya nti eyo yekapa esinga okwagalana mu Uganda bwenkyogera abalanga bagamba baawukana ddi banaye omufumbo obaako by'ogumira ogumiikiriza oti kukuba ng'oyagala mukazi wo kati nze tondaba olunaku olw'Esande luba lunaku lwa mukyala wange si lwa baana bange abaana nyinza okuba nabo nga sirina mukyala kati njagala ennyo biseso nga saagala ssenga Kulanama kati nze nsooka kwagala mukyala wange naawe omukyala sooka oyagale mwami wo buno obuzibu bwonna obuyitayitamu ababeera ababiri ez'enkanankana n'ebisikiti zaaka wano mu Africa mulimu ekitundu ky'abasajja nti bafuga abakyala mu butonde bwaffe mwekiri wabula tugenda tukikendeeza olw'okuba ensi eno efuuse global village nga tukoppako ne ku mawanga amaki amalala naye mukimanyi butereevu nti without culture there is no development kakati ngeri gye tuli mu culture luli n'oboggolamu awo n'ozimbamu naye bw'oboggolamu ddayo mangu gaye nti Ssabakabona yatugamba omukazi mukulu muno omukyala maama w'abaana bo tosobola kutondawo kikakyo nga tolina
mukyala omukyala yennyaffe Uganda yennakazadde yatuddemu obwakatonda omukyala ekitiibwa kye kimuwe kakati naawe omukyala omwami wo muwe ekitiibwa ekitundu eky'obwenzi kino kibi obwenzi buno bubi kubanga bw'onooyagala akaana akato kati gw'ogenda kakwatawa gwe towulira manyigo towulira ng'oyagadde muwalawo kubanga waliyo abavubuka bano nga bakava ku ssomero bakava ku yunivasite kale gamba nti abo kale naye osanga agasajja agayina envi nga nze nga gakulu gasugaddadi gatadde wano obwana obuto mu mmotoka simba muguza zino mpenkone hali ya kawundu mutaddemu abaana b'abannammwe naawe lowooza ku muzadde lowooza kuwuwe yanoba ne mukazi wo bw'osanga nga musajja amukwatidde awo bw'ati nze omusajja gwe ndikwatira ku mwana wange tujja kufaafagana kale no bamaama nze nsaba bamaama mukadde kano abaana bakomyewo ku ssomero mugondere abaami mubadde mulya kiro za muceere 2 awaka oba emu kati zigenda kuba 3 mubadde mulya kiro ya kawunga emu kati zigenda kuba 3 mubadde mulya ennyaanya 2 kati ennyaanya zigenda kuba 6 ekonome mugiraba bweyimiridde abakyala abakola mbawagira nnyo ate nga nammwe mugula ku byokulya oba muyamba ku baami mwe mbawagirira ddala naye njagala okubategeeza bassebo kakati omwami omunyiizizza omuboggoledde kakati agenda kulekerawo kiro emu nga gy'abadde alekawo ate kweyongeddeko abaana kati ojja kusanga maama ng'osiiwuuse akadde kakugonza ngalo wekyusa embeera taata abaana bakomyewo fukamira n'akacaayi kaleete mukuliseeyo abaana bano basobole okuba obulungi ate abaana bano bafuna stress nga maama akayana ne taata nga taata akayana ne maama abaana be basooka okufuna stress mu nnyumba kati bw'alaba tv n'agiraba nakati naye ne bakazende bano bayitiridde okuleekaana mwana nze sibaziga bulungi bakazende beezalawa bonna beezalawazalawa naye maama ono yaleeta amazowezo kirabika dadi ono dadi alabika yafunayo akawala ke yeepimamu ojula alabika yeepima ndowooza nalabika kidi wano oba taata ke yeepima nako olwo lwe lulimi lwabwe nanti bwe boogera olw'okuba mbeera n'abaana mbamanyi kakati bw'amala okulaba bw'ati naye kazende ono ajja matumbi budde atusalako atuuka tumaze n'okubukyaga mwana nze sibitegeera kakati ebintu ebyo omwana bw'atandika okubyogera kati abaana bano nga bagejja emitwe wakati wali life jjukira ku ssomero babadde baasosietinga ne bannaabwe kakati oluvaamu ng'abuuka ekikomera endongo yino baagita yaddamu endongo ekaaba olukaaba okukamala kakati ng'agamba nawulidde asani ndugga wano nawulidde kulumaani wano nawuliddewo ne muyimbi super teacher ng'abuuka kikomero kutuuka ku kikomero kuyingira kwezi kwa 5 ng'agati mwana mbadde na budo n'akasasi kaweza okukakana nga bamukutte ku bbeere ng'atemi agenze kusulayo adda nalumuto okitegeera kakati nammwe abazadde n'agamba nti naye maama gwe wandeetedde stress olw'okuba ye tasobola kwogera ng'omwana naye omukuba akuziga n'okuba boggolera kwiga ebintu bino byonna bye tukola mu baana baffe tubikole n'omukwano omwana asobole n'okubuulira omuntu eyamukwanye nze namukwano gwange bamuyita muzeeyi magala tazibwawo kitaasimbwa abeera wano Luweero muzeeyi magala yagamba omusajja yenna bwakwana mwana wange sooka okubira nze essimu era omuganda nti kankuwa eddadi oyogere naye so kakati bwakuba nga mwayi gwobadde oyagala omwana wange nti naye ekiteeteeyi abadde ayagala 5 kati ansaba 2 kubanga alinawo 3 n'ebiri gimuwe naye tomukwanira eyo mujje wano awaka kakati oyinza okusongera okuba sepinga nti kakukumire mukazi wo naawe ng'oli eyo ku ssomero bwe munaamaliriza okusoma nje kwegamba osobola okuteekawo embeera omwana ono ne yeeyongerako okukola ki okukula era mpagira ekitundu eky'abazadde okubuulirira abaana nammwe bamaama mukadde kano omuzadde byonna byakoze taata maama byonna byakoze mu kiseera kino eky'abaana nga bali ku ssomero eyo topiki nkadde timuzza topiki eyo mugende na bipya abaana baleme kuwulira byama byammwe ekirala kooti ey'essaawa 9
8.7 ekola nnyo nga muli mu kisenge kyammwe ne mutuuze kooti ne mugamba nti munnange ensonga eno n'eno maama nsonyiwa. Abasajja mulina ekigambo ekigamba nti temufukaamirira bakyala, naye kati bw'otafukaamirira mukyala kati gwe wali webaddeko naye wali wegaseeko naye ng'oyimiridde mavivi g'osoosa ku ttaka. Kakati kyoga nti tofukamira oyogerako ki? Teriyo omusajja atafukaamirira mukyala, mavivi ge gasooka ku ttaka. Kakati ate oba omufukaamirira nga mugenda mukakyagera ngamba akaboozi. Kakati ate bw'oba omufukaamirira lwaki tomufukaamirira ng'omwetondera maama nsonyiwa sijja kusobola kukola bwe ndi. Ate kakati bino okwetondedde ng'awo mukubawo emyezi mugyammwe 2 nga gitambula ate ng'oyiyayo akapya. Bw'ofunayo ekifi ky'enkoko ng'okireeta, leka kwekatankira bifi bya mpuuta ku mudaala ne kiro z'embizzi n'ozeekatankira empuuta n'ebifi 4 kiro z'embizzi 2 oddayo ewaka ng'okakubyeko konna kalande. Temumpa biwunga byammwe, temumpa mmere yammwe, kubanga wakutte omutwalo gwo n'odda ku lusaniya ne bakusiikira. Kwata mukazi wo oba muli embizzi yammwe, otambule ne mukazi wo mugende kabedo kammwe mukalye mukamalirize n'emiwogo gyammwe muddeyo eka nga mwenna mwakakubyeko. Naye gwe bw'olya oli omu, tolya wekka, tolya na banno. Kakati bw'oddayo akawunga n'abijanjalo g'obapakira gwe toyagala kugalyako. Era nze ondaba wano awaka wano mbeera ngamba kabonandugwa abaana bange bakyusize ku mmere nabo akawunga bakakoowa, kubanga nabo ne basobola okubeerawo ng'abantu, kubanga tebalina gye bagenda kubirya. Ffenno nga batuyitako ku mikolo n'olya kaceere n'ettooke, naye ne obakyusizaako ku lw'omukaaga oba ku Sande n'obakyusizaako ne bekaba katono naye ng'okafumbye bulungi. Ewaawo basebo ne banyabo. Asibye njogedde ogeddeko osinze nno nakwogera ku basajja engeri gye balina okuumamu naye njagala omukyala anti kati olaba tulina department tolaba bwe bagamba ssenga Kulanama mbu ye ssenga nze ndikojja. Kati waliwo ebitundu by'abakyala era nga byetaaga kwogerwako bakyala. Fe abasajja bw'oyingirira ennyaffe z'omukyala bagamba nti atali mukyala omanya otya ebifa ku bakyala. Abakyala tugambye babeere bagomu, babeere bakkakkamu, bakwate bulungi abaami baabwe. Nakugamba nti akaboozi towulidde bwe njogedde ku kooti ya mwenda obadde oyagala njogereko. Kakati omukyala tasobola kwegatta na mwami we nga yasibye amuvumu, tasobola kubeera na ssanyu lyonna lyayinza kuwamu. Jjukira nti entikka eyo lyeribeera essanyu ly'omukyala. Kitegeeza mwasibye bulungi, mwayogedde bulungi, mwalidde bulungi, kati ekisembayo kiri ekikolwa kubanga mubadde bulungi. Kati wabaawo akavuyo kali obweddako enjogera liri essanyu tirikola ki tiribaawo. Kati omwami ono ng'agenda anoonya kaana kasomero akatanafuna bizibu, kubanga nabano abakuzeemu abeesize ekizigo se bayagala olwegi ate olw'etaano waliyo looni ya bbanka. Kati akati kangende n'akaana kano ke naasimba omutwalo. Omukyala omukulu togenda mutwala mu mmotoka, tosobola muteeka mu mmotoka. Abasajja abo balaba toyita ku mmotoka ku kkubo nga zizina bwe ziti gazenyenya. Kakati omusajja omukazi omukulu togenda mutwala mu mmotoka. Kakati omukazi omukulu abeera expensive naye kati akatoowo kavumbakiriza buli kimu kyonna we kiggwera. Ssabakabona aliwo kino ekyokuba nti tebakyefaako abakyala ennaku zino. Bakola takola kameka siba kabisete ne bwe zibaawo ennyambala tasobola kugira abakyala ebintu ng'ebyo. kasita batandika okukola make-up amulwisa, olwala lumulwisa, okwekolako kumulwisa. Naye abasajja ebigoye ebimpi ebiwanvu ebifaanana bitya mu byambalire mu kkubo. Bw'okomawo awaka oba minigo olaba ye muyinula, mu kikomera kyammwe weetale na miniyo ate ani agenda okukubuuza. Oba baayo mugenya konkona ng'osibako leesu, oba enviiri ayagala buli mutwe gwo gulaba nga bwe guli bw'otuuka ewaka kiwigijjako. Kwegamba eneka sirivuleesi oyinza n'okwambala ka nayiti eno n'osibako mu bufunze n'omukuba. Fe abasajja twegomba nnyo, ate twegomba nnyo omukyala eyeekozeeko, twegomba nnyo omuntu alabika obulungi. Ate abasajja bano akatima kaabwe katono nnyo, era omusajja akatima ke nnyo katono nnyo ku mukazi. Kakati bwe kimala okubeera bwe kityo, bw'otasanga nga ffe balina laavu nga ziva ku mitima
Ssabakabona bw'aba ayagala ssenga Kulanama amwagalira ddala weekanga okumbi mu Kyakobe ng'ekitongole kiwomerera. Kale abaana abakomawo ku ssomero muwuliriza abazadde kuba tekyali ssomero lya mitwalo 2 essomero lya bbeeyi omuzadde yeerekereza ebintu bingi okutwala ku ssomero era togezaako kukola kintu kyonna ng'olumya kitaawo oba ng'olumya maamawo. Omuzadde tagulwa ate omuzadde ye Katonda wa wano ku nsi ate omuzadde tasobya. Kati beera mukakamu ebintu bikwata empola temusiba nviiri temuwummula matu. Mbeegayiridde temusiba nviiri temuwummula matu. Empale temuzisiba nnyo balansi bajja kubaga nti muli bali babisiyaga nti mufuuse bagge abakyala mufuuse ba lebiziyani. Mweyise bulungi bwe muba abakatuliki ku lunaku olw'Essande mugende mu ekereziya, bwe muba abasiraamu ku lunaku olw'okutaano mugende mu mizikiti, bwe muba abalokole bwe mutyo abakristaayo ba Seventh Day ku lunaku olw'omukaaga mugende mu kusinza, bwe muba abanzikiza ya buwangwa n'ennono nga nze ku lunaku olw'omukaaga mwetabe mu ssinzizo. Abazadde muzaale abaana mukwate abaana bammwe mukule nga mubayigiriza okumanya Katonda, mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, mubeere nga mutya Mukama, muyingire eddiini. Mwe abalina lubaale ewaka mukume ebyoto, abalinawo amasabo gammwe mukume ebyoto, mugende musinze mwegayirire bajjajja abazadde bammwe basobole okufuna school fees anaabazaayo ku ssomero. Ekonomi enzibu nnyo naye njagala kusiibula, naye mu kusiibula kwange njagala kwogerako ku muyimbi Eddie Kenzo. Nyenda kusembayo na muyimbi waffe Eddie Kenzo Musuuza. Eddie Kenzo nkulamusaako era nkubuuzaako weebale emirimu, weebale kuweereza, weebale kukola byonna byokola eggwanga. Eddie Kenzo mukubi wa muziki ate abantu baamwagala. Era nze Eddie Kenzo nasinga mwagalako omayi waliwo wombuza jjajja naye mu biseera bye eby'eddembe jjajja okola otya music muwuliriza. Eddie Kenzo nasinga mwagalako oluyimba lwe bayita City Alos. Olwo kakati nange basebo ne banyabo City Alos bwe manjogera ku muntu City Alos kubanga kye manjogera kiba kyekyo. Eddie Kenzo kitalo nnyo, kitalo ddala wakafiirwa mugandawo n'omuziki e Masaka ate nga mwasigala baana batono nnyo. Eddie Kenzo oli munnabuddu nange ndi munnabuddu. Weebale kulikayo enkuba gy'oz'okubamu omuziki obadde tolaga side wadde ng'oli ambasada naye obadde tolaga side nti Eddie Kenzo tosobola kuleeta muntu yenna n'agamba nti Eddie Kenzo yali yeetabyeko mu byobufuzi. Eddie Kenzo abadde ku muziki gwe nga gwakuba wadde mu abantu abali mukiraba bulala mugenda ne mutunula gundi gavumenti toyinawo osobola kugyewalira bassebo ne banyabo nange akola nammwe bano abantu b'endagula ba gavumenti, enguudo z'empitako za gavumenti, eggwanga lyendimu lirimu omukulembeze alikulembera era nkolera wansi w'amateeka ga Uganda. Bassebo ne banyabo kati muleke kulowoozesa abantu nga mubalowoozesa nti omuntu ekintu kyakoze. Bannabyabufuzi Honorable Nabbanja Prime Minister bwe yajja mu bukulembeze buno tikimuggyako mikwano gye. Tolowooza nti buli kyakola akola kya movement oba kya gavumenti. Honorable Nabbanja ayina privacy ze ng'omuntu ewaabwe gyava mu Bunyolo ayinayo abantu be ate ayina n'abantu oluusi bakolagana nabo nga bannuupu kubanga abannuupu muli mu gavumenti eno, muli mu gavumenti eno oba wa DP oli mu gavumenti eno oba wa NRM oli mu gavumenti eno. President Museveni bwe yamala okukwata bendera yagikwata asitule mu ggwanga abamwagala n'abatamwagala bonna pulezidenti waabwe tayinza kukola luguudo ndi luno luyitako BNRM luno lwa nuupu. Omunnyu bwe tuba tugugula mutwalo ffenna tumenyekera wamu, sukaali bwe tuba tumugula mutwalo buli ekijja mu ggwanga kitunyigira wamu. Kakati bassebo ne banyabo Eddie Kenzo tayimbirako BNRM, tayimbira banuupu. Eddie Kenzo ayimbira ggwanga lyonna. Njagala kubeera clarified bulungi nnyo ku nsonga ya Eddie Kenzo mu kivulu kye kyatambudde bulungi. Minisita Kasolo nakulabye mwebale kumuwagira. Nabbanja nakulabye, jjajjaffe Kiwanda Suubi nakulabye,
kubanga Kiwanda yamuwa obwambasada n'abantu mwenna bannabyabufuzi n'abalabi n'abaana ba Nuupu mwenna n'abalabi kubanga nze ebyobufuzi tibiina we biteŋŋana. Ebyobufuzi toyinza byawula n'ekereziya, toyinza byawula na kkanisa, tosobola byawula na muzikiti, ebyobufuzi tosobola byawula na ssabo. Tulinayo abantu baffe betulagula abatali mu gavumenti eno gye bali. Kakati bassebo ne bannyabo Eddie Kenzo bwe yagenze kati mwabadda ku social media ne mumuvuma yalaze saidi kati yakoze bwati n'abakulembera gavumenti eno nabo mu ggwanga mwebali nammwe abanupu mwine emirembe gyammwe n'aba NRM balina emirembe gyammwe ate jjukira ye ruling party ekyo timukyerabira. Kakati yo bwegezaako bazonto bwe babawadde bwe bakubye ekivulu kyabwe tebakikubye ne bakimaliriza bulungi, tebabawadde lukusa. Kakati lwaki toyagala Eddie Kenzo kati bali bwe bayisa abaabwe lwaki toyagala Eddie Kenzo ayite baabwe? Njagala okubategeeza nti ne muwoozi Jeno muwoozi naye wa mu ggwanga lino era ali mu gavumenti eno era ali mu nsi eno naye munnayuganda gwe bw'otaddeawo n'ogamba kati kyogamba nti abalokola abali eyo tebalaba puroguramu zange. Nze nga ngoberera Pastor Bujingo ndi mulokole naye ne Bujingo akimanyi era mbeera eyo ne mubuuzaako Bujingo omanyi kye mwagalako yagaa nti sitaani talokoka juzi n'agaa nti omusota ne bwe gweyubula gusigala musota. Kakati Pastor Bujingo mwagala era programu ze nzigoberera enjigiriza gyayigirizaamu abantu kitegeeza ndi manfuuse mulokole. Bobby yayimba oluyimba nti waliwo abatanjagala naye beggalira ennyimba zange ne baziwulira muki kati kyogamba nti abasamize bano be batudde ku programu eno balabe Ssabakabona nga bw'ayogera bokka ensi yonna endaba kubanga ovaayo n'ofuuka muntu w'abaki w'abantu. Kati Eddie Kenzo w'abantu bonna muleke kumwawulamu, muleke muleetera bizibu, muleke kumuvuma, mumuleke akonsentratinge ku muziki gwe agukube nga bwe guyina okubeera, muleke kumulinnyirira. Eggulo yavudde nayanukula abamuvumye waliwo ne bagamba baagala okumuta kyeyakoze kituufu yabadde abamu bagamba bayandisirise n'abaleka. Kankubuulire Kirumira yagamba nti bw'otayogera ofa ne bw'oyogera okola ki? Njogedde ku mugenzi Kirumira. Bw'otayogera ofa ne bw'oyogera okola ki? Kye bayita serebu kwe kuba nti okola ebintu omulala by'atasobola kukola ki? Nange ndi serebu mu sekita yange. Okitegedde bulungi? Kati Eddie Kenzo okuvaayo n'ayogera aba ayina okwanukula bafaanizi be kubanga bwe bamuvuma nnumwa kakati gwe tolanga nange nnumiddwa kubanga faani wange. Kakati bwe abali balumwa naye n'alumwa kakati aba ayina okuvaayo alage oludda lwe. Yabadde mutuufu okwogera talina kusirika kubanga bw'asirika abantu bano bagenda kufuna ekizibu bagayo oba yabadde mutuufu oba teyabadde mutuufu. Abalala nga bavaayo ono gwe bavumidde omwana nti yazaala akaana akabi simanyi kabi kafaanana bwe kati nga yavuddeyo n'ayogera ye nga tebamwogeddeko nga yavuddeyo Grace n'ayogera. Kakati ate ono gundi bwe twayogera ku by'okuzaala nga yavaayo Shiba nga yavaayo n'ayanukula ye nga tebagaa nti waalisirise. Mayinja bwe yagenda oludda luli nga yavaayo n'ayogera. Omuyimbi aba alina okuvaayo muntu w'abantu alina okuvaayo ayogere era Kenzo yavuddeyo bulungi n'ayogera ate naye ng'oggyeko omuziki gwakuba gwe kyogata alina bimuluma ng'omuntu naye muntu era alina omusaayi. Kakati Kenzo okuvaayo n'ayogera ekyo kyabadde kiki kituufu. Era nammwe ababadde balina endowooza embi ku Kenzo pulizi mumusonyiwe. Kenzo alina kyagasse ku ggwanga lino Uganda. Kenzo alina kyatadde ku ggwanga lino ate abantu abavuma abantu nkulayira tebalina na kintu kye bagatta ku ggwanga lino okuggyako okuvuma babeera okwo nga bavuma buvumi tebalina. Naye Kenzo alina kyagasse ku ggwanga lino mumuleke. Bwaba abalala bamuvumisa nnugu Kenzo ne bwaba asobola okuyita Museveni amuyite
ne baba asobola okuyita Kyagulanyi nga mu Kivulu anabeeramu tebakaya n'amuyite kubanga ye muyimbi w'abantu bonna. Okitegeera njagala ndabo ntegeere bulungi. Bw'aba asobola okuyita naffe abasamize atuyite tubeerewo kubanga w'abantu bonna. Omuyimbi gwe tolaba Asani Ndugga ayimbira abalokola abakatuliki abaki naye tekimujjako nti wa buwangwa na nnono. Abayimbi mubawe eddembe lyabwe bo bayimbira bantu bonna tibaba na saidi. Naye kati movement bwagenda mu Kivulu tikakati ono akyusewo movement. Owa Nuupu bwagenda mu kino nti afuze eggwanga tirinatuuka kwawuzibwamu bitundu bibiri. Tuyina President Museveni alifuga alyago omu ne kabinenti eyo yonna kuva waggulu kutuuka kubaala DC kuba chairperson LC1 kuba member ba parliament. Era bwe bakola etteeka lya social media ffenna litunyigira wamu. Bwe bakola etteeka nga lya kukola luguudo Northern bypass ffenna tulufuniramu wamu. Teri alufunamu ng'ali yekka. Mulekeraawo okubeera nga muddira abantu nti Jjumba yatambudde n'owa poliisi simanyi alina ow'amagye. Era nina n'ekintu kye nalaba juzi. Faaza yayise n'owa poliisi yakutte n'emmundu. Faaza ng'akutte emmundu awa poliisi. Bassebo ne banyabo Faaza muntu. Faaza muntu. Mwe muleke kwogera bintu. Faaza muntu. Yali agenze kusabira bayizi wano Ennyenga. Faaza muntu. Oba wa poliisi yali akuma masomero n'avaayo n'akuma Faaza ng'alaba yeetaagisa obukuumi. Tikirina kibavumisa Faaza mbu munnaddiini yatambudde n'emmundu. No. Tibabatta titubalaba. Munnaddiini aba muntu wanjawulo. Aba amaze okwawuka mu kirala. Kyogamba baga nti Lubaale embeera nga n'embiro kukoze eki. Gwe kyogamba nti nze naalibadde mbeera wano okuwolereza Faaza okutambula okukalakala n'ow'emmundu. Naye muntu. Ebyokwerinda biyinza okuba nga byabadde bibi. Ate bwe baali bajja wano magandula gaabwe era mubeeramu emmundu lwakuba baba bazikwese. Kakati bannayuganda muleme kubeera bafala. Eno ensi ekula etambula na mulembe. Gwe bebatta tobawulira. Kati bw'abanga chance awo yafuna amukuuma nga waliwo gwe beekengedde. Gwe wa social media n'okuba n'owanika n'oswaza. Ebintu ebyo si bituufu. Lwakuba tetukyalina bantu basobola kwogera ggwanga lyaffe. Abantu bonna boogera bintu bya kisiru. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nsembezaayo kitundu kya Kenzo opinioni yange mumuleke akole byakola. Akole byayagala. Ayite abantu be bonna. Kubanga kati kye munoonya kwe kutta ebivulu bya Kenzo. Kati gye mulaga. Muli mu kuyingirira kati bizinesi za Kenzo. Mwagala kumuttira kati abeere nga takyalina kintu kyakola. Naye Kenzo bw'akola ebivulu ajjanjaba abaana, awa abaana emirimu, yajjanjaba abakazi ba feresitula, akola ebintu abaana basikoserozi. Kenzo abadde ayamba ku ggwanga lino ki? Uganda. Bassebo ne bannyabo timutta music wa Kenzo. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nga mbayita eno programu nolooza si gye nsembyeyo okukola mpaka walusi. Ebisigadde byonna mujja kulaba tujja kubeera live ku mikutu gyaffe gyonna abatugoberera mwenna tubakoowuula mutambule tugende mu nsozi z'ewalusi tusobole okukola enteekateeka mu nsozi z'ewalusi tusobole okubanga ebintu byonna bye tukola mu walusi mujje tubeereyo ffenna nze naawe. Abantu mwenna mbayita gwe kasitooba ng'okkiririza mbuwangwa n'ennono oli musawo wa Kinansi oli jjajja w'abaana kwata ekkubo jangu ewalusi naawe olina ky'osuubira olina ekyakulema tandikirawo tambulirawo neebaza abantu mwenna wabula ewalusi mu nteekateeka tukyalina ebintu bingi bitubanja. Kwata essimu yange 0772 62384 onsindikira ensawo z'omuceere 2510 ompeereza ssente nkole enteekateeka ennungi kubanga nammwe abanneebaza mbalaba mwebale kusiima obuwangwa enkwata gye tubukuttemu ate nammwe abayomba timufaayo obudde bujja kutuuka tutuuke ku ebyo bye mukola ki bye mwagala. Timuyinza twagala mwenna nange sisobola baagala mwenna naye nze bannayuganda mbaagala nnyo. Eryo ly'ettafaali lye nsobodde okuteekawo ogulumizibwe ng'otenderezebwe ng'oweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo mubeere bulungi. Kanzireyo nsisinkane ssenga Kulanama nabona n'abakoza omu bw'ati Katonda abajjajja abakuumi. Bassebo ne bannyabo
Eddie Kenzo Musuuza mwana munabuddu era musajja muganda. Omanyi abantu bavaayo ne babanga bali mu nsi yaabwe ate ekitundu mwova kikwenjumirizaamu. Nze tondaba wano yenze Jjumba Aligaweesa, nze Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ate Bishop Jjumba ye Bishop atwala Masaka. Towulira tuli bankima ate ffenna tuva Buddu. Kati bwe tuba twogeramu ne Bishop Jjumba nga mwogera kakati waayi muve ku muganda wange ffenna tuli bakulembeze tuli mu nzikiriza. Kakati Eddie Kenzo waffe wa munju ebizibu Eddie Kenzo talina bizibu nnyo biri awo, naye naffe nga bannabuddu tukuyita bw'omala okufunayo abantu abakulumba bwe bati abajja bwe batyo. Embuga tuzirina, amayembe tugalina, Lubaale tumulina. Jangwe walusi tubawaabire, tokoowana bantu, tubawaabire tubatereke endiga abo bakuveeko bawummule. Era ssebe kigenda okubeera ewalusi kinene. Eddie Kenzo Musuuza naffe totuboola, naffe jangu otukubiremu omuziki ku lusozi walusi ate twongere okwanjuluza ensonga. Era nkukoowoola mu nteekateeka z'obuwangwa n'ennono, jangu ewalusi tewali buzibu n'omulundi n'ogumu. Naffe tuli bantu abayimbi mwenna, naffe tuli bantu mugjeeko ku bivulu byaffe ate ewaffe gye mujja amaanyi n'obuyinza. Naye sebo bwe tutuuka okubayita ne muteekawo bukwakkulizo ne muteekawo bino ne mujje naffe mutuyimbiremu ekintu tukikole. Ate ekintu bwe tukikola kikwatayo. Badde nsaba muyimbe ne ku nnyimba ez'obuwangwa n'ennono kuba emisambo mugimanyi ne Lubaale mugimanyi. Ate gwe towulira bagamba Eddie Kenzo amyuka amaaso, simanyi alina luminati, simanyi yagenda mu nnyanja, Eddie Kenzo tawasa nanti alina amaanyi bwe gati. Ye ne bwe yasala ebigooli amaanyi agalina ga bajjajjaabe si ga mu nnyanja, ga